You are the best in this business. I do really salute you, my number one soldiers. Welcome on Uganda Mukamooli. Amanya nedobos wampita ntambi chimso number rich boy Maxudi Junior. Webala kwanti otambula naffe tukwagala nnyo wetwogera Weasel Manizo Ayagala kuba nti awasa Spice Diana kumukubambaga nebyenda bimwetokote. Now ngabe twabagamba nti wano tetuleta palapase amunzikirize ntandikirewo omuyimbi ngava mu musical family amanyikidwa nga Douglas Seguya Amayanja ononga teyeguya bakyala n'abakazi bonna mu nsi yonna engeri gyali nti yeyita the girl them sugar. Omuvubuka ono yazalibwa wali Kawempe mu kibuga Kampala. Mpola mpola y'omu ku ba CEO ba Good Life agenze mu maaso n'okuba nti awasa abakyala ab'enjawulo, naye nga weetwogerera avaayo agamba ayagala kuba nti awasa Spice Diana. Weasel Manizo y'omu ku bantu abazenga obolyawo kigambibwa okuba nti badetinga Spice oba Hajara Namukwaya mpola mpola era nga bano nno babadde so close friends ebiseera ebisinga nga Sia oba Thea oba Sia muwala wa Weasel Manizo ayita Spice nti mami ebiseera ebisinga. Wano nno mukyala wa Weasel Manizo yagenda nga mu maaso n'okuba nti yeebuuza lwaki Thea oba Sia agenda mu maaso n'okuba nti ayita Spice Diana nti mami. Wano nno Weasel Manizo yagenda nga mu maaso n'okumugamba nti oli aye Spice kamama kaffe kakyali kaffe tubirawo ebbanga lyonna ensonga lwaki oba olyawo nagenda mu maaso n'okuba nti ndagasia nti Spice talina buzibu mami awedde emirimu. Now getufuna Spice Diana ne Weasel Manizo bagenda mu maaso n'okuba nti beteekateeka era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Weasel Manizo yakutte Spice Diana n'agenda n'amutwalira musajja mukulu amanyikiddwa nga Gerard Mayanja kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mami Aida Mayanja. Spice yageze maaso n'okuba nti amitinga family ya Weasel Manizo million kogata palaso mpola mpola era nga sawa zino twogera Spice Diana yagenze mu bakadde. Spice yalabiddwako nga abuuza mami wa Weasel ngafukamidde era yagenze mu maaso n'okuba nti amitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Gerald Mayanja nga yono tata wa ba legendary artist okuli Chameleon Weasel Manizo kogata ne Uncle Pius Uncle P palaso mpola mpola wetwogerera twakitegeddeko nti Weasel bateekateeka mbaga. Spice agamba nti alabye abasajja ab'enjawulo bangi abamu abagaga ne ba businessman naye agenda ng'alaba ng'obulamu bwe oba olyawo tebugwanidde basajja abo bagaga kubanga abasajja abagaga tebajja tegeera bulamu bwa Spice bwayagala bajja genda maaso n'okuba nti badespaisinga nga beeyagaliza nga bokka mpola mpola instead of okuba nti oba olyawo bagaliza abantu nti tebajja kusobola kuba nti understanding Spice Diana era nga Spice agamba nti ayagala kuba nti afuna either muyimbi oba nga manager. Ate n'olwekyo Spice abadde n'emikwano gye mingi okuli Dax Cartel yavayo ne yeewandiisa mpola mpola nga ayagala kuba nti emirimu agikola wabula Momo 19 yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti acapa n'afuna akasente kwegulawo kampani etwala abantu ebweru. Yagenda mu maaso n'okuba nti aperereza Dax Cartel funza era nga Dax Cartel yasobola okuba nti adduka ewa Spice Diana wetwogerera Spice Diana yava mu ngalo za Momo 19 aliwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Dax Cartel yasobola okuba nti adduka ewa Spice Diana ali mu ngalo za Momo 19 yeyo. Spice yagenda mu maaso n'okuba nti aluma omutima. Spice yagenda mu maaso n'okuba nti anoonya atuulira mbu Uncle P naye yagala okuba nti akwatakwata muba yakwatakwata mu Unix Pro n'atubuulira kubanga Unix emboozi eyo zimanyi nnyo mpola mpola ebisigadde sibimanyi nnyo. So
Spice aze nga bagamba Roger afuse Roger ntoboli awo manager we Roger yakwatamu mpola mpola nga ono liwizo liri awo liswama Weasel yagenze mu maaso n'okuba nti penetrating n'okuba nti ayingira omutima gwa Spice era nga wetwogerera Spice Weasel yagenze mu maaso n'okuba nti yeefunza Spice buli wabeera ayagala Weasel Manizo tukyagenda mu maaso naye kasooke comment kuwako musical updates katono nnyo then tugende mu maaso etwogerera Weasel Manizo yatadde akayimba kapya bakayita akayimba ka radio bakayita Nsimbi ne Zuwena agenda mu maaso osobola okuba nti obunonyako akayimba bakayita Nsimbi kamuze radio and Weasel n'akayimba kala bakayita Zuwena genda osobola okuba nti okanonyako ate nga Spice Diana agenda kuba nti akata akayimba ke ne Fikfamaika kolabo mpola mpola yeyo gye bayita music updates twabagamba tujja kutusangako music updates mpola mpola nga tukyagenda mu maaso munzikirize neeyongereyo Spice Weasel agamba nti yalabye abakyala bangi abadde nga asula n'abakyala ab'enjawulo ng'era abaagala nnyo abadde afuna essanyu ery'enjawulo naye ng'abakyala bonna bafuna tebamutegeera nga tabategeera nabo nga era nga tebamutegeera nti abakyala bano bagendanga mu maaso n'okuba nti banoonya only the negative side of him okugamba nti omusajja ono Casanova atamira n'ebisigaddewo ng'oba oli awo tebasobola kuba nti babimukolera byonna kwe kusalawo okusobola okuba nti system agikyusa n'asobola okwekwata asobola okuba nti akyusa channel kwe kusalawo okuba nti akwata omutima gwe okukwata love life ye n'asobola okuba nti agifunza n'okuba nti oba oliawo agikyusa kwe kusalawo okuba nti oba oliawo falling in love with Spice Weasel agamba nti akoye bukawondo kakobye dinisa akoye okuba nti abeera n'abaana b'abantu nga tabanja nga okubeera n'abaana b'abantu bali awo nga tebeeyanjula jjukira nti Weasel yasembayo okubeera n'omukyala mu serious relationship bamuyita Samira nga Samira yali mukyala wa AK47 Weasel yagenda maaso n'okuba nti amubbako mutowe n'amutwala era bagenda maaso n'okuba nti beeyanjula mu kibuga Jinja omukwano gwagenda maaso n'okuba nti gubasaza mu kabu wabula basobola okuba nti basplitinga after a very short period of time Eke bwe yafa n'omukwano gwa Samira ne Weasel ne gufa era nga Weasel yasobola okuba nti addayo mu bulamu bwe obw'enjawulo ssaawa zino Weasel alina omukyala omulala ewaka bamuyita Sandra Teta nga yakazaala agamba nti Teta tamumala ayagala kuba nti afuna omukyala omulungi waddala omukyala omutatazaala nga komboko fire yes Spice Diana agamba nti naye ayagala kuba nti afuna Weasel Manizo kubanga Weasel Manizo ye musajja gwalaba nti amusanira ye musajja abikola byonna n'aba nti anyumira ye musajja oba oliawo gwasinga okuba nti ategeera mu mbeera za bulijjo agamba nti abalala mundeke njagala kuba nti yes ngenda ne Weasel Manizo bano betwogerera bateekateeka kweyanjula nambaga officially era nga betwabagambye bano bageze maaso n'okuba nti bamitinga abazadde ab'eside ebbiri Spice yageze n'akyalirako mukyala mukulu amanyikiddwa nga Aida nga betwabagambye mu maaso nga mukyala Aida ye mama wa Weasel Manizo era nga yageze maaso n'okuba nti amitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Gerard Mayanja ngono ye taata wa Weasel Manizo era nga banono essanyu libata Spice Diana abikoye akoye obulamu bw'okubeera omuwulu keza mugamba ngenda kuwasa tasalawo oba agenda mutwala oba tamutwala akyatunulira balidya Jasmine bwanono Spice oba oliawo obusungu bugenda maaso n'okuba nti bumwengera agamba nze siri muyembe nti oba alinda kwengera olyoka olye nti ndimboona nedda nange njagala omusajja asobola okuba nti anfaako njagala omusajja asobola okuba nti anjagala nga simuswaza atanswaza omusajja oyo ng'ajja kuntwala nga first priority omusajja agenda okumbeerawo mu mbeera zonna nga tanjaginze nti ngenze mu bidongo nasuze mu bwenzi ng'omusajja asobola okumpa protection asobola okumpa love asobola okumpa bye neetaaga byonna omusajja ono gwe nalabye bamuyita Weasel Manizo era nga
gwengenda okuba nti nfumbirwa. Wiza agamba nange mbikoye kawono kakubye dinisa byantamye njagala omwaka guno kuba nti nsalawo nyanjule omukyala nga mwekakasa ate nga tagenda kunjuwa. Mukyala kigwe nafunye bamuyita Baby Spice Diana. Bampita Rich Boya Maxudi Junior nambali moja. Mwebale kuba nti mbeera naffe ebbanga lyonna. Mbagala nnyo ba blood bange. Yes, mwebale kuba nti mutambula naffe. Subscribe gwatanaba kuba nti subscribinga tusobole okuba nti twegwako mpola mpola. Big up on yourself. Mwebale kuba nti munjagala, mwebale kuba nti mumbeerawo, mwebale kuba nti ever mutambula nange. Yoyo Chimso. Bye bye for now.